matenda amajjuvu ga Allah jalla jalaluhu akyatwadde obuwangazi. Tumusaba Allah jalla jalaluhu asse ebingala n'emirembe ku mbaka we sallallahu alaihi wasallama n'abantu b'ennyumba ye. Tumusaba Allah ow'ekitiibwa atulungamye ku bulungamu nabbi bwe yasomesa sallallahu alaihi wasallam, era kwaba atuwangaliza, era kwaba afundikiza obulamu bwaffe. Amin. Olunaku olwaleero tugenda tutunuulira ensonga egamba enkolagana yaffe n'ab'eŋŋanda abatali basiraamu, kubanga ffenna gye tuva gye bali. Tulinayo ab'eŋŋanda nga si basiraamu, abamu bazadde. Ewaka waliyo maama wo nga si musiraamu, ewaka waliyo kitaawo nga si musiraamu, abamu baganda bammwe si basiraamu, abamu musiraamu oliyo wekka ewammwe, bajjajjaabo si basiraamu, taatawo si musiraamu, maama wo si musiraamu, basengaabo si basiraamu, gwe wekka eyavaayo n'ogamba ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amakulu gwe wekka eyasooka osiramuka ewammwe, kyokka ewaka gye bali. Ne wabeerayo okubanga wasiramuka n'owasa omukyalo omusiraamu ne muzaala abaana abasiraamu, kati nga ggwe n'abaana bo ne mukyala bumwe basiraamu mu famire, abasigadde si basiraamu. Kati ewaka tulinayo abatali basiraamu bangi mu baganda baffe ne mu bantu be tubeera nabo, naye tukolaganye tutya nabo okuwangaala nabo? Obusiraamu bulina kye butugamba. Ewaka tulinayo bajjajjaffe abashiriku. Bwe twogera ku batali basiraamu n'abashiriku tubateekamu abantu abasamira, abakola mu masabo g'ekika, abakola mu byawongo ebyekika, bonna tubazingira awo, kubanga omushiriku aba takyali musiraamu. Omuntu wakolera shiriki n'atandika okuba nga yakulira miitingi ezizimba amasabo mu kika, nti bajjajja bafune bawummulira, bajjajja tubazimbire akayumba, ne bamubuulira nti ebyo eddiini abigaana n'abiremerako, n'agamba temujja ssuula byewammwe, eddiini mubeere nayo n'ebyobuwangwa mubeere nabyo, n'agamba era bino tebina gye biraga. Oyo omuntu afaanagana bw'atyo omushiriku, n'ekyo kimujja mu ddiini y'obusiraamu, kubanga aba agasse ku Allah jalla jalaalu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu famire ye abatali basiraamu baaliyo, wadde yafunamu abasiraamu abashiriku, ate yali abaagala nnyo kuba baali bakulu nnyo gy'ali mu bulamu, era mu bo mulimu abaali bamwagala naye nga si basiraamu, kati nga taata we omuto Abi Taalibi. Omusajja oyo yafa si musiraamu, naye yalabirira Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Nabbi n'akula n'awasa, ne mukadde Nabbi ng'asomesa eddiini ebizibu bye yafuna byali bingi, naye omusajja oyo yayimirirawo okulaba ng'amulwanirira. Mu nsonga eno ntandise ne hadithi egiba ku Abi Hurayra radiyallahu anhu. Abi Hurayra sahabi basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama qala yagamba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, omubaka wa Allah yagamba walladhi nafsu muhammadin sallallahu alaihi wasallama biyadihi, ndayira Allah oyo afuga Muhammad, eyatonda Nabbi Muhammad era nga yalina obulamu bwa Nabbi Muhammad, la yasma'u bi, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba la yasma'u bi ahadun min hadhihi al umma, tewaliwo omuntu yenna agenda kumpulirako mu guno omulembe Allah gwe yantumamu, yahudiyun wala nasraniyun, kabeere nga ava mu kibiina ky'abayudaaya oba ekyabanaswara. Abayudaaya be baali abagoberezi ba Nabbi Musa alaihi salam, ate abanaswara be baali abagoberezi ba Nabbi Isa alaihi salam, amakulu abayimba Jesus oba Yesu. Kati Nabbi yabakuŋŋaanya bonna, ab'enzikiriza ezitali za busiraamu,
abali ku mulembe guno Allah kuyamutuma. Nabbi n'agamba ndayira Allah la yasma'u bi ahadun, tewaliwo omuntu n'omu agenda kumpulirako obuwulizi nti waliwo omusajja Allah gwe yatuma bamuyita Muhammad. Abasiraamu gwe bagoberera era yajja n'ekitabo ekiyitibwa Quran era asomesa la ilaha illallah. Tewaliwo omuntu n'omu agenda wulira ku ebyo nabbi byajja nabyo n'abitegeera min hadhihi l umma, ng'ali mu guno omulembe Allah gwe yatumako nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yahudiyun wala nasraniyun, kabeere ng'ava mu Babulaaya oba Abanaswara. Abo bonna si basiraamu betwogeddeko. Amakulu buli ali mu mulembe guno nga si musiraamu awulira nti waliwo omusajja ayitibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam asomesa busiraamu era asomesa kusinza Allah yekka, omuntu oyo awulidde n'atuuka okubanga afa walam yu'min billadhi ursiltu bihi, nga takkiriza bubaka Allah bwe yantuma nabwo, illa kana min ashabi nnaari, okujjako omuntu oyo abeera mu bantu b'omuliro. Eyo hadithi rawahu Muslim. Hadithi eyo etulaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yalamula buli muntu yenna okumuwulirako nga ayogerwako atya nti abasiraamu bagamba Allah yabatumira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abasomese, era ensomesa ya nabbi Muhammad egamba teri kisinzibwa mu butuufu wa kusinzibwa okujjako Allah. Era ensomesa ya nabbi Muhammad egamba tulina okusaala swala ttaano, tulina kuba abasiraamu, ekitabo kye tulina okukkirizamu ye Quran. Oli n'agamba apaana, thumma yamuutu, n'atuuka okufa, walam yu'minu billadhi ursiltu bihi, ng'ebyo bye bamugambye Allah byantuma nabyo abikubyemu ebituli nga tabikkiririzaamu, illa kana min ashabi nnaari, oyo tobuusabuusanga abeera mu bantu b'omu muliro. Tugamba ekigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyo ky'owulidde kitegeeza nti eddiini zonna eziri mu nsi nabbi yazikubamu ebituli era n'azigoba n'alaga obufu bwazo. Era ife abasiraamu enzikiriza yaffe etulaga nti eddiini zonna ezisigadde nga si busiraamu nfu si ntuufu, era esitandi yaffe kwe tuyimiridde nga tetwenyenya namu. Eddiini zonna ezisigadde si ntuufu. Omusiraamu yenna alinamu endowooza egamba muleke eddiini z'abannammwe, temuzivumirira, musomese byabasiraamu, anti era tusomesa byabasiraamu oyo nabbi yayogedde sallallahu alaihi wasallam. Ate Allah yagamba inna ddiina inda Allahi al islam, eddiini ewa Allah abantu gye balina otuuka nayo Allah basaasire eddiini ya busiraamu. Ate Allah yatugamba waraditu lakum lislaama diina, nabasalirawo obusiraamu yeddiini mwe mulina okubeera. Ate Allah n'atugamba wala tamutunna illa wa antum muslimun, wangala mu nsi naye tekakutandanga n'ofa nga toli musiraamu. Kati kiki ekigendererwa mu bigambo bino? Abasiraamu be balina eddiini entuufu Allah gy'ayagala jalla jalaalu, eddiini esigadde enfu. Era ffe abasiraamu tetulinawo ntegera n'emu egamba ne bali bandiba abatuufu yadde akadakiika n'akamu. Tuyinza otuuka eyo kale nga nabo balinayo akakisa, teri kakisa. Oluvannyuma lw'okutuma nabbi Muhammad ebisigadde byonna byaggalwawo. Ebitabo Injili, Tawuraati, ebyo ebitabo byaggwako, Allah yabijjawo, era bino ebiriwo si bituufu. Tawuraati ya Musa tekyaliwo, Injili ya Isa oba Yesu tekyaliwo, waasigalawo kitabo ki? Al-Qur'an al-Karim. Tugamba eddiini zonna ezisigadde nga si busiraamu nfu, era bonna abazirimu bwe bazifiiramu bajja kuyingizibwa omuliro gwa Allah jalla jalaalu. Tutandise n'obwo obubaka nga bukulu nnyo ku musomo gwe tugenda okwogera. Lwaki? Tulina abantu ba famire abatali basiraamu, naye oli n'akugamba taata wange mwagala nnyo, maama wange mwagala nnyo, naye nga amusapootinga mu bikolwa ebyekishiriku, mu bikolwa ebyokugattako Allah, amusapootinga mu bikolwa ebyokubanga oli eddiini gy'alimu egenda mu maaso. Ekyokulabirako, musajja mukulu musiraamu, taata wo si musiraamu, n'akugamba nno kyali awo
tugenda zimba kyaki kati nze neyamye njagala onyambe engeri gyolina akasente omusingi guno tusitulire omusingi. Nze neyamye nembagamba bali nti ngenda kusitula omusingi, kati nze njagala onzimbire omusingi gwa kyaki gusituke. Ekyo ekikolwa olina kukoma ku kitaawo. So si dini yatugamba tugondere abakadde. Taata yaŋŋambye ayagala Krismasi, ayagala, olina mukomako maamawo, olina mukomako, kubanga okimanyi ddala bulungi waafa ng'alimu enzikiriza agenda muli otaliwona. Ekyo kyolina okumanya. Kati wano waliwo hadithi gyenjagala tusome kati ejjiba ku Sa'id ibn Musayyabi an abihi radiyallahu anhu qaala, tabi'una atugamba nti yabijja ku kitaawe agamba nti lamma hadarati Aba Talibi alwafaatu, Abi Talibi yetatawa nabbi omuto sallallahu alaihi wasallama ataali musiraamu. Omusajja oyo yalwala obulwadde ne bumuguluma, era bwe bulwadde bwe yavaako afe, Allah kuyeseza. Naye mukadde nga mulwadde muyi, jaahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama, omubaka wa Allah yajja awali omusajja oyo nga nabbi amanyikiddwa nti asomesa busiraamu. Fawajada indahu Aba Jahali Abdullah ibn Hishami, fawajada indahu Aba Jahal ibn Hishami, yasangawo awali omulwadde omusajja ayitibwa Aba Jahal ibn Hishami wa Abdullah ibn Abi Umayya. Amakulu yasangawo abasajja babiri. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Talibi, nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba omusajja ono omulwadde, ya ammi qul la ilaha illa Allah, owaye taata wange omuto yogera ekigambo la ilaha illa Allah, kalimatan ashhadu laka biha inda Allahi yawma alqiyama. Ekigambo ekyo bwona akyogera nja kukisinziirako nkuwolereze mu maaso ga Allah jalla jalaalu. Amakulu yamugamba siramuka. Hadithi egamba nabbi yagenda wali taata we atali musiraamu omuto gwe yakula naye oba eyamukuza nga obulwadde bumuli bubi. Namugamba taata nkulaba obulwadde bukuluma naye wandibadde osiramuka, gamba la ilaha illallah, ebisigadde bireke, nja kuwolereza ewa Allah, kubanga omuntu afudde ne la ilaha illallah ayinawo kyansi okuddirwamu ey'okusonyiyibwa. Faqala Abu Jahal wa Abdullah ibn Abi Umayya, kati bano abaali ku mulwadde ababiri, Abu Jahal ne Abdullah ibn Abi Umayya, kyebava bamugamba ya Aba Talibi, owaaye gwe omulwadde gwe Aba Talibi, atarghabu an millati Abdul Muttalib, oyagala kuva ku nkola ya jjajjaawo, enkola y'abajjajjaabo, enkola y'abakitaabo eya Abdullah ibn Muttalib, kubanga Abdullah ibn Muttalib yali omukulu mu famire eyo, oyagala va ku nkola y'omuzeeyi oyo. Falam yazal rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya'riduha alaihi wa ya'udani bitulka almuqala, nabbi yasigala mu maaso nga yeegayirira taata we atole shahada asiramuke. Kyokka bali bamugamba musajja mukulu, oyagala va ku ddiini y'abakitaabo, oyagala va ku bintu by'abajjajjaabo, oyagala kuva kubivaako. Nabbi nasigala mu maaso ng'akola ddaawa, hatta qaala Abu Talib, mpaka omulwadde ono Abu Talib bwe yayogera n'agamba, akhira ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib, nze omulwadde njogera ebigamba nsigadde ku ddiini y'abajjajjange. Era ekigambo kye yasembayo okwogera yafundikira agamba huwa ala millati Abdul Muttalib, ye yafiira agamba nze ndi ku ddiini ya Abdul Muttalib, sijivuddeeko. Wa aba an yaqula la ilaha illa Allah, n'abanga aganye okutoola shahada oba okugamba la ilaha illa Allah, n'agaana okusiramuka. Wa fi riwayati fi sahihi Muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, رواية ndaledi mu صحيح مسلم yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba taata we n'omuto, quli la ilaha illa Allah,
taata wange gamba ekigambo la ilaha illallah amakulu siramuka ashhadu laka biha yauma alqiyama nja kukuwolereza ku lunaku lw'enkomerero. Qala omusajja oyo omulwadde kyava agamba laula an tuayirani quraish yaqulun singa sitidde bakuraishi kunsekerera nga banzikakkanya nga boogera bagamba innama hamalahu ala dhalika aljazau omusajja omukulu ono yenna afugibwa katabanika kana akato la aqurantu biha ainak nandibadde nzikakkanya amaaso go nenga tebenkeza amakulu. Omusajja ono yali awulira ekyokusiramukanga kyandimubaamu ng'alaba mutabani we kyaliko kyekituufu ekyokusiramuka, naye yafunamu ekirowoozo kimu n'agamba bajja kunsekerera, bajja kunzikakkanya, bandaba batya nga nsiramuse olwakano akatabani ke nakuza banzikakkanya amadaala. Omusajja ono n'agamba sijja kusiramuka, era n'agaana okusiramuka. Omusajja n'afa nga si musiraamu. Faqala rasulullah, nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava agamba wallahi ndayira allah la astaghfiranna laka ma lam unha anka, ngenda kukusaba allah akusonyiwe wadde ofudde toli musiraamu ebbanga allah lyalimala nga tannaŋŋaana kukusabira jalla jalaalu. Ebyokuyiga ebiri mu bigambo ebyo biwanvu. Ekisookera ddala, nabbi sallallahu alaihi wasallama yakolanga ddaawa ku bantu be abatali basiraamu, era yayina sitandi eyiye kwe yayimiriranga emanyikiddwa. Njagala otunuulira ebigambo bino byetuli mu hadithi eno. Hadithi eno etulaga nabbi bwe yajja awali omulwadde waliwo abantu babiri. Nabbi bw'atandika okugamba omulwadde okusiramuka, bali ne bamugamba gwe mulwadde gwe oyagala va ku ddiini y'abakitaabo ogende ku ddiini ya mutabani wo. Bano bonna betwogera baali ba famire emu, nabbi ne bano bonna ba famire emu bakuraishi. Kakati ekyokuyiga ekisooka kyekiriwa, nabbi yalina sitandi eyiye mu famire ng'amanyikiddwa nti oyo musiraamu, era ye waaba ayogera by'abasiraamu. Ekyokuyiga ekiri awo, ewaka ewammwe si basiraamu, tugambe balokole, tugambe bashiriku, balina amasabu era bakola emikolo gy'ebyamasabu, batereeza entaana, ne basala ebisolo, ne baabya ennyimbe, ne bakola ebikola ebikontana n'obusiraamu. Gwe mu famire yo yendayo sitandi eyiye emanyikiddwa nti oyo ye si wa bino, oyo ye gino emikolo tebamutegeeza, olinayo sitandi oba oli ogenda bugenzi mu kibinja nogamba tugende, olinayo sitandi eyiyo nga nabbi bwe yalina eyiye. Era nabbi bwe yayogeranga ebibye nga bali bamala ne bagamba oyagala va ku byaffe ogende ku byono, gwe naawe ewammwe olina byoyogera ne bagamba nti oyo ali bibye muleke. Ng'ennaku zino ne bagamba nti kati yayonooneka mutabuliiki bwati tasoma dduwa, olinayo ko akagambo ako akakwogerwako oba teri. Ensonga eyo nkulu. Nabbi yalina ekikye ekyetongodde ng'amanyikiddwa sallallahu alaihi wasallam. Ekyo kimu. Ekyokubiri, hadithi neekulaga nti nabbi yasigala abakolako ddaawa abatali basiraamu, taata, jjajja, maama, abatali basiraamu baganda bo waliwo babuuliddeko ebyobusiraamu, era n'abazzaamu amaanyi namugamba okoze ebikolobero bingi, osinziza amasanamu, naye bw'osiraamuka n'ogamba ashhadu an la ilaha illallah, ku yaumul qiyama allah ajja kuyisirizaako akusaasire. Kyava bamugamba nti ashhadu laka inda llahi yauma alqiyama, nja kusinziirako ekyo nkuwolereze wa allah ku lunaku lw'enkomerero. Gwe woba okola ddala ku bantu bo, wali obawadde ku ssuubi nti maama obadde mulokole okumala emyaka 4, naye bw'osiramuka omwaka guno ogwanamu ogumu, allah asobola okukwatibwa ekisa ne bwakuttiraawo, allah ajja kukusonyiwa. Allah waffe si watima. Wali omubuzizzaamu ku ssuubi nti eno eddiini y'obusiraamu, nti allah bw'aba akujjuludde ng'osiraamusa ajja kusaasira, oba omala mu mazimaanyi n'omulangira kati gwe nkulaba bw'ofiira awo oli wa mu muliro. Ekyo kituufu, wafiira awo ali wa mu muliro, naye omukozeko ddaawo efaanagana etya? Nabbi yali akimanyi nti bano ba mu muliro we bafiira wano,
naye yayagala mutaasa namugamba nti byonna byokoze bisangulwawo na kintu eki la ilaha illallah. Kubanga omuntu okugamba nti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah nga si musiraamu eyeba tawuba nayo, ekyo nayo kibalibwa mu tawuba, aba amaze okubanga asonyiyiddwa amazambi agakulembera okukolebwa. Kale olina maama wo, olina taata wo, olina bakojja bo, olina basenga bo, olina abaganda bo abatali basiraamu, ku nsonga yo bakubiriza okujja mu ddiini, wali okiyimiriddemu nga nabbi bwe tumulabye nga akiyimiriddemu ne famire ye. Ekirala kitwiga mu hadith ye muntu okubanga abantu balina mu famire ye nga si basiraamu obanga bashiriku tebannaba kukkiriziganya naye tekimumala mu maanyi, kubanga mu famire ya nabbi bangi baali baaganira ku masanamu wadde alina bye yafunamu ne batola shahada, naye nabbi teyaggwamu maanyi kusigala nga abagamba mugambe la ilaha illallah. Abeewammwe baabye ennyimbe basoma edduwa z'amakumi 40 edduwa z'ebijjukizo, abeewammwe njogerawo mmwe newaffe byebimu, waliyo n'amasabo, waliyo n'ebirala. Osobola okuyimirira n'obaako woyimiridde gwe n'ogamba nze mu bino na bino na bino siriiko, nze mbamanyi ndi wa luganda lwammwe era famire yemu, naye kino na kino na kino na kino siriiko. Osobola okuyimirira n'olaga woogwa, oba ogamba nze niya yange endala tubeera wamu naye niya yange endala. Funa woogwa, kubanga bali bakubulirawo kibali nti ffe tulina okuzimba essabo bajje gye banaawummulira. Kati ate gwe obuzaabuza owoze no gyeri neno gyoli oli wakatikati awo nawe laga gyogwo baga nze mu kuzimba essabo siriiko, awo tebajja nakunyiga. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina famire yali y'abashiriku naye nga yamanyikiddwa nti ate oyo asomesa tawhid sallallahu alaihi wasallam. Kati wulira ekigambo ekirala, omusajja ono agamba nandisiramuse naye ntidde bali abasajja okunjogerera nti omusajja akaana kamumezze kano katabanike kakuzizza musajja n'asalawo afe ng'omuzira agende mu muliro. Obwo obubaka bugenda eri basajja bakulu, bakyala bakulu, bamaama ne bajajja. Emyaka gy'omaze nga toli musiraamu, ebbanga ly'omaze nga toli musiraamu, oyinza okukubamu akafaananyi banaayogera batya abantu banaakitwala batya? Abantu tebampiseemu maaso, mpangadde nga ndi pasita mulambe emyaka ku 2 kubaako kimu. Bw'osiramuka oba owonya ekyoto kya Allah, bw'osalawo osigaze ekitiibwa wonna okwogerebwako, ekisooka oba okoze ensobi esooka ogenda kufa ogende mu muliro. Ensobi eyokubiri balina okwogerako. Abaana Adamu tuveeko, ffe tuli bazibu, tukwogerako oba okoze ekirungi ne tukwogerako oba okoze ekibi. Kati kkiriza bakwogereko nga bakwogererako nga gwe ofunyeemu, naye gwe okusinga lwo n'abaziyiza okwogerako ate ng'ofiiriddwa. Omusajja ono bwe yafa aganye okutola shahada, ensonga gye yawa yagamba ntidde lawula an tuayirani Quraish taqulun, abakoleshi bagenda kubanga bafulumya ebigambo yaquluna nga bagamba innama hamalahu ala dhalika aljazau, musajja afugibwa akaana akato ne kamufuga. Kati naawe olaba katabaniko kawalako mwana gwenzadde ono mwana omuto, bajjajja bataata abali abasiraamu abalina amasabo abo no baba tebakyali basiraamu, bakugamba taata essabiro wandirivuddeko, mwana gwe erina essabo lya kika, oyagala tabula kika, oyagala kutabula famire, oyagala famire yavuwaledde emabega. Ebyo ebigambo bye bakugamba gw'oli mwana muto twakakuzaala, ensi eno girabyemu kiggwe. Obwo bugambo bw'oyogerayogera obutalina makulu bwe bugenda okuba nga bukuteekesa mu kyoto kya Allah jalla jalaalu tabaraka wataala. Kakati wuliriza, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka, ngenda kusaba Allah akusaasire akusonyiwe wadde ofudde toli musiraamu taata. Nabbi bw'amala okwogera ekigambo ekyo ekyokusabira omusajja taata we afudde nga mushiriku ng'abadde amanyi obusiraamu kye bugamba n'agaana okusiramuka, Nabbi n'agamba omusabira
فأنزل الله ألا نسزا واتيكا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين توابا غايو النبي نا تشغوانجا النبي غوي والذين آمنوا ngabashi tagwanira musiramu yenna ayastaghfiru lilmushrikin okusaba Allah asonyiwe omushiriku walau kanu uli qurba au mushriku ni waba afudde wa luganda lwe olidde ayeyo nga Allah agamba nabi Muhammad oyogedde ekigambo ekibi tekisoboka gwe nabbi omulamba okusaba Allah asonyiwe omushiriku nga afudde akimanyi obusiramu bwe yeddiini entuufu gye bamusomesa era nga bajje munnyonnyodde n'agaana era n'owo kimanyi nti afudde mushiriku ate olumala ng'osaba Allah amusaasire gwe nabbi amakulu gwe togeza n'okikola kiveeko maakana linnabbi tewabangawo nabbi yenna ayastaghfira lilmushrikin okusaba Allah asaasire omushiriku walladhina amanu yadde omukkiriza okusabira Allah okusabira omushiriku eyo aya etegeeza maamawo taatawo jjajjaawo omwanawo bw'afanga si musiraamu teri dduwa yakumusabira Allah amusaasire teriyo mu ddiini ya busiraamu kyova olaba tukubira abantu baffe bamaama abataata abakojja bajjajja abaana abeewaggula mu maka ne bava mu busiraamu abazadde abatuzaala kubanga waliyo abazadde nga batuzaala nga basiraamu oluvannyuma ate abazadde ne bakyusa eddiini kati ffe abaana ne tusigala nga tuli basiraamu abazadde abo nabo tubagamba singa ofa musajja gwe nga toli musiraamu mukyala gwe nga toli musiraamu senga n'ofa n'otuleka ffe abaana nga tuli basiraamu nga gwe toli musiraamu tetulinawo kyakuyamba mu kufaako okujjako okujja okuziika n'okunywa obuugi tewali kirala ate singa ffe abasiraamu tufa nga gwe taata toli musiraamu ze mutabani wonfudde naye tolina kyogenda kunnyamba era mutabani woono ogenda kuba omuwadde obuzibu bw'amaanyi mu kufaako taakusaalire taakunaaze taakuzinge taakuteeka emwandandaani ebyo byonna bannannyini bye babikola be bali ab'eddiini gy'obaddemu gye walokokera oba eddiini gye wagendamu ekitegeeza nti abazadde abatali basiraamu effe nga ffe abaana be baazaala enkolagana yaffe nabo ekoma mu bulamu bwa dduniya teri yadde kagambo kagamba ayi Allah saasira maama wange ayi Allah saasira taata wange tekaliyo nabbi akoogedde nti nze ngenda kusabira taata ne bamussaako etteeka erigamba ma kaana linnabiyyi walladhina amanu amakulu gwe tokikola n'abakkiriza abagoberezi bwe tebakikola ayastaghfiru lilmushirikina okusabira omushiriku yenna afudde nga si musiraamu walau kana uli qurba oli ne bwabeera wa luganda lwo amakulu oba omumanyi oba tomumanyi niwaba taatawo niwaba maamawo niwaba jjajjaawo niwabaani bino nno byenjogera bya bizibu era bya mutawaana kubanga mu famire zaffe wali abatali basiraamu abatabalina mwesimbi naye kizibu nnyo igwekebera mu famire yo nolaba nga teri basiraamu taatawo ne baba musiraamu ne maamawo ne jjajjaawo ne bakojjaabo mu famire yamwe mulimu abatali basiraamu keberayo olabe kakati abantu abo ebafa ate nga bakuli kumpi abamu maama yatali musiraamu abamu taata abamu jjajja abamu kojja abamu jjajja abamu baganda baffe naye bwakutuka nga si musiraamu kaba kaweddemu nabwe gutyo tugezeeko obbakubiriza okudda mu busiraamu Allah yatugaana okusabira abatali basiraamu Allah yatugaana okusabira abashiriku omuntu bw'afa nga si musiraamu enkolagana yaffe naye beeweddewo kubanga Allah jalla jalaalu yamala dde okunnyonnyola nti annahum ashabul jahim abantu abo abafa nga si basiraamu bagenda mu muliro amakulu nabbi yanakuwala n'ayagala asabire muzadde woono kakati bw'amala okwagala omusabira Allah n'amugaana kakati Allah bw'amugaana Allah n'amulaba ng'omusajja wattu ennaku emutta taata wafudde si busiraamu wa anzala Allah fi abi talibi faqala li rasulillah sallallahu alayhi wasallam Allah nasseteeka eddala nga ligamba nabbi sallallahu alayhi wasallama innaka la tahdi man ahbabta gwe Muhammad tosobola kulungamya bw'oyagala
tinjagala onaalungamaawo n'omuliro. Walakina allaha yahdi man yasha. Ensonga y'okulungamya Allah yagiinako obuyinza. Ensonga y'okulungamya Allah yagiinako obuyinza. Anaalungama tusaba busabi Allah jalla jalaalu. Nawe gutyo obubaka bufundikira bugamba ku nsonga eyo. Baganda baffe bonna abatali basiraamu tukolagana nabo mu byobulamu, netumiitinga, netulya nabo emmere, netukola emikolo, naye twawukana nabo mu bintu bingi nnyo. Naddala ekisooka ku layini ebintu byenzikiriza, ensinza, tetugatta nsinza. Bwe batajja mu muzikiti kusaala bwe tutagenda mu makyaki, bwe batajja kuzimba mizikiti bwe tutazimba masabo, ife tebajja kuyimirira mu swala yaffe ya mufu, tebatunaaza, tebakka mu kabuli zaffe. Bali abatali basiraamu baganda baffe n'abazadde, naffe kyekimu bwe tugenda obubaziika tutuula butuuzi bali ab'eddiini zaabwe ne babakolako emikolo. Wa qawluhu ta'ala, Allah yatugamba jalla jalaalu, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Abasiraamu mwenna mulina kimanya, mulina ekyokulabirako ekirungi nga mukijja ku musajja ayitibwa nabbi Ibrahim alayhi salaam walladhina ma'ahu, n'abantu be yali nabo. Ekyokulabirako ki? idh qaalu liqawmihim, kubanga nabbi Ibrahimu n'abantu be baayimuka mu famire zaabwe ne bayogera ebigambo bino, inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, iffe tubeeyawuddeko ku ntegeera gye mulina n'ebyo bye musinza ebitali Allah. Tukimanyi bulungi nabbi Ibrahimu ne taata we tebaazikwasanga olw'ensonga emu. Taata wa nabbi Ibrahimu yali musamize mulungi, ayina bakatonda ewuwe nga yakulira bakatonda, yababajja, yabatunda n'abalala bangi. Kati nabbi Ibrahimu yafunayo abagoberezi abagamba nti tulina kusinza Allah yekka. Era nabbi Ibrahimu yayimuka mu famire. Nabbi Ibrahimu teyalina magye, teyali kabaka, yali muntu nga ggwe nganzi. N'abagamba, mmwe okuva n'olwaleero eyo entegeera gye muyina ey'okusinza lubaale ngivuddemu. Ekyokubiri, ebyo bye musinza nabyo mbiwakanyizza, nze sibiriiko, mbeeyawuddeko olw'ensonga eyo. Okyali taata wange, okyali maama wange, okyali kojja, okyali muganda wange, naye ebyokusinza twawukanye. Kati Allah tugamba nga mulina ekyokulabirako ekirungi eky'omusajja, temulaba kikola kye yakola. idh qaalu liqawmihim, abantu abo bagamba abantu baabwe, inna buraa'u minkum, ffe tubavuddeko, wa mimma ta'buduna min dunillah, n'ebyo byonna bye musinza ebitali Allah tubyawukanyeeko. Kafaruna bikum, tuli bakafiiri ku bintu byammwe, tubikafuwalidde, amakulu tubiwakanyizza. Wabada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha'u abadan, kati wabalusewo olutalo n'obukyayi ku bintu byammwe bye musinza. Amakulu ife tuguddewo olutalo n'obukyayi abadan, ebitagenda koma, ebyolubeerera ku bintu bye musinza ebitali Allah. Amakulu nze siriyagala bintu bye mukola bitali bikontana na busiraamu. Nze sirijja mu kuzimba masabo. Mnangiridde leero nti sirijja mu kuzimba ssabo waka. Nangiridde leero temunkubira mu kutereeza mizimu gya byakika, temunsaba yadde 1000. Nangiridde mu famire eno mwe muli bataata, bano bajjajja, bano bama, bali basenga, bamanyi bulungi, bano baŋŋanda zange. Nangiridde temumpitanga ku mukolo gwa kukola shiriki ng'ono. Tebagamba nti okakasa nti ye ekyo abadan tekigenda kukoma leero nti kya wiiki emu oba mwaka, lubeerera mpaka lwendifa nzimba kutuseeko beeyawuddeko. Bwe batyo bali bwe bakola. Allah tugamba nga temulaba kyakulabirako ekyo nga kirungi, mukole ngaabo, mwandikoze ngaabo. Kino bye twogedde bizibu bya kukola era bya mutawaana, okusituka mu famire n'oyogera ebigambo ebyo
oba weewaddeyo naye kisoboka ate kyangu nnyo kubanga kyangu nnyo magezi go kenyini situka yogera bakakase bakuvuma obusiru tokyategeera wayonooneka tolina magezi watabbulika masha allah ekikulu oli ku ddiini ntuufu okusinga okwonoona enzikirizayo tebakuyita mu byakuzimba ntaana tebakuyita mu byakwabya lumbe nedduwa za40 nedduwa z'ennaku 3 nedduwa z'ebijjukizo byebimu nazo zitwaliremu bagambe nze bisibirimu kubanga si bya busiraamu mpaka ddi hatta tuminu billahi wahda mpaka nga mugambye nammwe musiramuse era mugenda kubanga mukkiriza allah yekka jalla jalaalu hadithi eyo aya Qur'an eri mu surati Mumtahina aya eyo eraga nti nabbi Ibrahim ewuwe baali basamize balungi ng'era basinza ebitali allah bulungi ewaabwe n'asitukiramu neyekyanga n'agamba twawukanye sikyasamira ate yali tasamira sigamba sikyasamira mbivudde mubula twawukanye kati mbeetemyeko musamire byammwe bwe mba mukola edduwa zammwe temumpita bwe mba mugenda kukola ki temumpita muzimba amasabo gammwe temumpita nze mbivuddemu ebyo naawe okisobola ewammwe gezaako olabe kizibu bajja kuvuma bakujerege bakulangira obusiru n'obwavu n'obunaku masha allah tewali buzibu kasookuuma enzikirizayo masha allah tewali buzibu wava ku ddiini abo bennyini abakugamba wava ku ddiini ojja basanga tebasaala abantu mu famire abasinga otwesibako nnyo temusoma dduwa ng'ate tebasaala kati gwe okuntwala mu dduwa ey'ekijjukizo nga tosaala oba otegeeza ki gwe okunnemerako n'edduwa ya 40 nga tasobola na kusoma Qur'ani oba otegeeza ki tutereeze enzikiriza ab'enganda zaffe abasiraamu basigala baganda baffe basigala bataata basigala bamaama naye ekikwatagana n'okusinza twawukana era twawukanira ddala bwe kuba kuwasa temukkiriza basenga abasamize kubeera nga be babuulirira ate omwana omuwala omusiraamu agenda okufumbirwa omusajja omusiraamu omulungi owa tawhidi muwala we agenda kufumbirwa ng'amugamba nti ate amuwasengwa omushiriku anywa n'emmiini yababuulirira omwana omuwala agenda mubuulirira ki okuggyako ebyekishiriku omwana omuwala mutwale ewaamiira akulembera abakyala abeere nga mbuulira ekyokukola ate omwana omulenzi agenda okuwasa ne bamutwalirako jja oba taata omuto oba jjajja akulira essabo mu famire y'ekika oba emmandwa gwe zituulako yentegera naye banfu ffe tuba twawukanye era tuba tuli ku birala nabo baba bali ku birala ebyokuziika tukolagane mu birala byakusuubula tusuubule byakubaako bye twogera twogere byakulya tufumbe emmere tweriire naye ebyokusinza twawukane mu aya eno mulimu ekigambo ekigamba nti illa qawla Ibrahim okujjako ekigambo kya nabbi Ibrahimu kino temukkirizibwa kukikoppa kyo temukikolanga kigambo ki nabbi Ibrahim yasuubiza taatawo omusabira bwe baali baawukana mu surati Maryam namugamba ya abati taata wange ngenda kusabiranga allah akusaasire paka kati ekyo ekigambo allah akitugobya allah agamba nti ekigambo nabbi Ibrahimu kyeyayogera ekyo nti la astaghfiranna laka ngenda kusaba allah nkusonyiwe ekyo ekigambo kifu temukikoppa nabbi Ibrahimu yakola ensobi olaba allah agamba nti nabbi Ibrahimu yakola ensobi ng'ensobi gye yakola yakusabira taatawo omushiriku waqala taala allah yatugamba wama kana istighfaru Ibrahima al-abihi ezo istighfaru nabbi Ibrahimu ziyakoleranga taatawe ebyo byasabiranga taatawe tebiina makulu gonna illa an maw'idatin wa'adaha iya ezo zaali ndagaano ezo yakolanga y'omuntu sigamba mbu allah yamuwa olukusa falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah naye kasawaayita akaseera allah n'ayita Ibrahim n'amutumira malayika n'emugamba nti gwe Ibrahim allah agambye kitaawo yafa mulabe wa allah yafa omushiriku aba mulabe wa allah nabbi Ibrahim n'agamba okakasa tabarra'a minhu nabbi Ibrahim n'agamba mbivuddeko sikyaddamu kusabira oyo mulabe wa allah kati olaba tekikkirizibwa kusabira mushiriku
ne bw'aba afudde nga kitaawo. Ekitegeeza oba oyagala omusabira mukoleko ddawa ng'akyali mulamu. Wa qawluhu ta'ala, yatugamba Allah, idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, abantu abo okumanya nga babi ne wobasomera Qur'ani okuva weeva mpaka weekoma nti Allah agamba bw'ati, mukyagamba bwe muti, waliwo emizimu gy'ebyekika, waliwo olubaale, nti ate Allah ye abadde agamba bw'ati. Qalu, bakuddamu ne bakugamba, bal nattabi'u ma alfaina alayhi abaana, fe ebyaffe tetulinaako buzibu, ebyo byoleese bintu bigwira, eddiini yatusanga n'ebyaffe bizzeyo eri mu Bawarabu, totuleetera bintu waneeno. Ffe bye tulina waneeno abibadde bikyatumalira. Nattabi'u ma alfaina alayhi abaana, ffe bino byetugoberera twasanga bakitaffe babikola, bitumalira, tewali buzibu. Amakulu, abo abakulu b'ebyobuwangwa abakulembera emizimu n'empewo z'ekika n'emisambwa n'ebitega n'ebyokoola, oba byebimu, bo bye bakulembera tebabimanyi, wabula amagezi gaabwe gali gamu. Naffe twasanga bataata babikola. Era wano waliwo omuntu alina ebyokoola, waliwo omuntu alina emisambwa, waliwo omuntu alina emizimu, waliwo omuntu alina ekibbo ekirimu ebintuntu, naye nga naye tamanyi bikikwatako, wabula ng'akugamba ekigambo eki taata wange yakinaamira, baŋŋamba mujjajja bwe yali afa yakiraamira nze muzzukulu we nga yenze, era bakinkwasa, era kibeeraawo. Weebali wano abamu baba tunyumiza, abamu tubamanyi, nze nabe mmanyi, era abamu ku bo ebibbo kati babivaako, abalala bakyabiriko, abalala babiga ebintu bakinteesa ekyo, naye alinda gwakiteresa akimulaamire kwatereka. Ekintu kyali kya jjajja n'akimpa, nange nkikuwadde mwana wange. Ebintu bino lwaki mubibeerako? Naffe twasanga bataata babiriko, be babakulu b'ebika. Kati Allah atugamba atya, awalau kana abauhum la yaqiluna shay'a wala yahtadun, okumanya nga bo bayonooneka, jjajjaawo oba bajjajjaabo ne bakitaabo ne baba baali tebalina ke bategeera yadde bwe kati, era nga tebaali ku buluŋŋamu, osigala ku ebyo obusiru bw'oliko nga wakika kya waggulu. Okumanya nga eno ensonga nkulu. Ebintu bingi nnyo mu bulamu bye twakyusa nga twava ku byabajjajja, bingi nnyo bye twakyusa ne tuva ku byabajjajja, okuviira ddala ku nnyambala. Ennyambala ya jjajjaawo si gy'oyambala, ebyentambula jjajjaawo bye yatambulirako si by'otambulirako, ebyenzijanjaba jjajjaawo bye yejjanjabangamu si by'oliko, mwana watu n'enzimba y'amaka jjajjaawo engeri gye yazimbamu si gy'oliko, n'enteekateeka y'obuliri, n'ensoma, n'enjaka y'amataala, amasannyalaze gali gali. Ebyo twabivaako, masha Allah, buli omu yatebenkera. Bwe gutuuka ku by'okusinza nga bagamba bino bigwira. Kiki olina ewaka ekitali kigwira? Obuliri bw'osulako si bugwira, amasannyalaze g'okola si magwira, g'oliko si magwira, amasimu si magwira. Ebigwira nga bingi by'oliko. Bw'oba wasobola okyusa obulamu mu ebyo, golowooza bajjajjaffe bali bategeera ennyo. Kakati ebyo byonna tubyogedde, naye tufundika tugamba eddiini y'Obusiraamu si ngwira mu nsi muno. Era bw'obanga oyagala kwogera kugamba nti osigaze ebibyo, tugeza n'ogamba nti opima Busiraamu na byabuwangwa. Eddiini y'Obusiraamu nkadde nnyo, nga ne bajjajjaawo tebannabateekateeka byabuwangwa byo. Basobola okubuuza ebyobuwangwa byo bitandika ddi. Bw'oba Muganda n'otandika n'ogamba nti Obuganda buva ku kintu. Kati bw'oba ovudde ku kintu n'otuuka ku ggwe, golowooza ensi yatandikira ku kintu. Tugamba ebyo byonna bibeeraawo. Omusiraamu yenna asoma la ilaha illallah talinaawo nkolagana na mizimu gya byakika, tetulinaawo nkolagana na byamasabo, kuzimbira bajjajja kalumwe bawummulira, tetulinaawo kakwate
nabyakusalira mizimu misaayi. Tetulinawo kakwate kagamba nti woolima ku bijja ofuna emikisa. Tetulinawo kakisa konna kagamba yadde akantu konna okukkiriza akatini bwe kati akagamba nti woba n'ebizibu n'ogenda ku malaalo n'onyumizaako abafu beewammwe bikendeerako. Era tetulinawo nzikiriza yonna egamba oba nga mbutukkaanya n'ekigamba nti tuyinza okuba mu miitingi n'emizimu gy'ebyekika era gibeeko bye gitugamba okukola. Iffe tuli bantu, tetubangako na luganda na nkolagana na miitingi ze tutula na mizimu. Hatta ne baganda baffe amajini amasiraamu, ne baganda baffe mu majini abasiraamu tetutula nabo. Tulinayo darasa majini seeka agenda tusomesa muganda waffe ava mu nsi y'amajini, mwetegeke. Eri nsi yaabyo neno yaffe endala. Tufundikira tugamba baganda baffe abatali basiraamu tubakoleko ddawa abasiramuke. Bajajja abaganidde mu byobuwangwa nga babadde basiraamu ne bataata n'ab'eŋŋanda zaffe nga basalawo okukola bushiriku, tubatuuseeko message egamba tuli baganda bammwe, okyali taata, nkyali mwana, nkyali mugandawo, okyali maama, nkyali mwanawo. Ekya famire tukyali ffenna, ebyokusinza twawukanye. Nze temumpita mu kuzimba ssabo, temumpita mu kuliddaabiriza, temumpita mu bintu byonna bikwatagana bishiriku, temumpita nze sibirimu. Temumpita mu dduwa ya 40, temumpita mu kijjukizo, temumpita mu dduwa nnaku 3 sigirimu. Naye ebisigadde kufumbiza mumpite. Kanaba guti bikwatagana n'okusinza twawukane okusinzira ku ntambula y'obulamu bwaffe. Twagadde obubaka obwo kubanga tulina abaganda baffe bangi abatali basiraamu, tubalina aye tulina abeemanyi ng'abasiraamu naye ng'abashiriku bwe bakulembera amasabu. Twawukanye nabo biidhnihi taala. Tusaba Allah tusaasire jalla jalaalu. Tetugenda sukaawo tufundikira tuddamu okusoma hadithi eyasoose nga tugamba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi, tewaliwo omuntu n'omu ampulirako, min hadhihi l umma, ng'ali mu umma eno, yahudiyun wala nasraniyu, ng'ali oba muyudaayo oba munaswara, walam yu'minu billadhi ursiltu bihi, n'atakkiriza ebyo Allah byantuma nabyo, illa kana min ashabi nnaari, okujjako oyo omuntu agenda kuba mu bantu bamu muliro. Nabwe gutyo yenna ali ku mulembe guno awulira ebigambo ebyogerwa era awulira ebigambo ebinnyonnyola obulungi nti abasiraamu nabbi waabwe ye Muhammad, ekitabo ye Quran, era balina kusinza Allah omu, n'amala n'atwekyangako n'abigaana, okakasanga bukakasa bwafiiramu eyo embeera aba agenze mu muliro. Wano e Uganda kale kiyinza okuba kiri ne mu binsi endala simanyi, waliwo ekibiina ekigatta enzikiriza, waliwo ekibiina ekigatta enzikiriza era ziba n'aba ekyo ekibiina abasiraamu tebanakyetabamu kubanga ffe tetwetaba na nzikiriza ndala. Kati nzikiriza kyesigadde enfu, kati ate twegatta na nzikiriza ki? Tukomyawo biidhnihi taala. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Tuze tujjukiza baganda baffe nti tugenda mwezi gwa Ramadan bbanga eritali lya wala, wiiki ng'emu 2 biidhnihi taala, era tubajjukiza nga tubagamba twetanire okuyamba ku bannaffe abagenda okusiiba mu kubasuubulula ne mu kulya ddaaku. Abantu bangi baagala okusiiba era nga basiiba, abantu bangi naye nga tebalina byakulya, balya bubi ku ddaaku ate basuubulukuka bubi. Bagenda otuuka gye bagenda okusuubulukukira ng'ebyokulya byonna babyegabanyiza dda biweddewo, mwana wattu ate ewaka talinayo kayinayo okuggyako ekikomando.
ate kukulya kuyatena kya nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.